2. Zabbuli ya Dawudi. Masukiri. Aweereddwa omukisa asonyiddwa ekyonono kye n'ekibi kye kikwekeddwa. Aweereddwa omukisa Mukama gw'atabalira butali butuukirivu, ne mu mwoyo gwe temuli bukuusa. Bwe nasirikanga, amagumba gange gaakaddiwanga olw'okukaaba kwange obudde okuziba. Kubanga emisana n'ekiro omukono gwo gwanzitoowereranga, amazzi gange ne gakaliranga ng'olw'omusana ogw'ekyeya. Ne nkwatulira ekibi kyange n'obutali butuukirivu bwange ne sibukweka. Nayogera nti Mukama n'amwatulira ebyonoono byange, naawe n'onsonyiwa obutali butuukirivu obw'ekibi kyange. Ku lw'ekyo buli atya Katonda akusabenga mu biro by'oyinza okulabikiramu. Mazima mu ntaba ez'amazzi amangi tebalituuka gy'ali. Oli bwekweko bwange ononkuumanga mu kulaba ennaku, ononneetooloozanga ennyimba ez'obulokozi. Naakuyigirizanga, naakulanganga mu kkubo ly'onooyitangamu, naakuteesezanga ebigambo eriiso lyange nga liri ku ggwe. Temubanga mbalaasi n'ennyumbu ezitalina magezi, ezigwanira okusibibwa ekyuma n'olukoba okuziziyiza gy'oli. Ababi banaalabanga ennaku nnyingi, naye oyo eyeesiga Mukama okusaasirwa kunaamwetooloolanga. Musanyukire Mukama, mujaguze mwe abatuukirivu, mwogerere waggulu olw'essanyu, mwenna abalina omutima ogw'amazima.